minisita basazeewo dda essomero gye batemedde abaana lyonna liggalewo okuva ku lisooka wansi paka waggulu ku lya secondary lyonna liggalewo. Abaana abazadde bawaayo fiizi, era basuubira ti abaana balina kusoma guno omwaka. Naye minisita bwe yamaze okuyisa ekiwandiiko ekyo ne bamuddamu era ku Twitter ne bamugamba naye neewuwo waafiirayo abaana nga siriggale. Judgment teri fair. Katonda yekka yagenda okubeera fair gye tuli. Kati omuntu ali babanga yawenduddwa agenda atta abaana ng'eyamuwendudde yamuwa kye yamuwa nga baagala kuggalawo pulojekiti eyo yonna okuteesa kw'oli eyamugula kwayiseemu, era poliisi yakoze bulungi okumutaasa mu bantu baleme kumutta. Kiki ekyamuleeta ekyo nakiwagidde nnyo. Mob justice tekuwa mazima, naye omuntu ng'ali mu nnaku weegenderezenga nnyo bw'osala omusango. Oyisiza ne be batalumbye aba secondary aba primary bonna basooke baggalewo. Olumu muli ggala Uganda nga tetutegedde. Ekizibu bwe kibeera ewuwo, engeri gy'okikwatamu bw'oba okwata n'ekyewalala. Ekyokubiri, ekigudde ewalala nga tekinnagwa wuwo kikwate bulungi bwe kirijja ewuwo baleme kusalira musango. Mukulu Pastor Bugingo lira avuddemu omwasi ku nsonga eya mukulu Minisita Muhingo eyo gye yagambye nti essomero lino eryagaba Kindagaten baggalewo. N'agamba nti mu butuufu ng'ayanguye nnyo okukola decision eyo ate nga n'ewesseeta abaana bafiiriddeyo nga tavangayo kwogera nti amateeka gakola ku balala abalala tegabakolako. Kye kibuuzo buli omu kyabadde yeebuuza, era ng'abantu kye beebuuza ye abanga ye minisita ng'ayanguye nnyo ate ewuwe nga teyavaamu maaso. Tuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, nze mpolampola wendi okuba nga nkutuwaliriza era wendi okuba nga ngakuwa mu bujjuvu bwago. Yes, waliwo amawulire era amabi agavudde ey'okukyeyo muganda waffe yafiiridde mu buliri era nga essaawa ya kakate Bannayuganda abali eyo balajjana banoonya ngeri gye bakomyawo omubiri gwa munaabwe. Jonathan yagenze okwebaka nga mulamu, yasangibwa ng'afudde wano ku ddungu erya UAE. Asola munnaffe nga Munnayuganda, mwana w'e Masaka. Okitegeera teyalwadde teyabadde ki, naye mbakakasa baganda bange kino njagala mufunemu ekyokuyiga mmwe benna bankuba kyeyo. Toliwulira muntu yenna ku kyeyo nti yalwadde, wabula owulira kimu nti yabadde mulamu bulungi n'atambulawo muna wano na wali n'afa. Naye kituufu abaana ku kyeyo baba n'ebirwadde byabwe. N'ebiseera ebisinga olumu asobola ogenda mu ddwaliro nga twagala miliyoni 2 kiringa ogenza okukuula erinnya bagamba miliyoni n'okkakkana. Kye nnyinza obbagamba baganda bange nkimanyi tolina gwosobola bulira bizibu byo ku kyeyo biki, nefuba nnyo okulaba nti sigamba nti ono yabadde teyeefaako naye ggwe alina obulwadde mwana, fuba nnyo okulaba nti wejjanjaba, obulamu bwe kyekikulu. Tugenda keera ku makya tugambe nti wafudde, muyina alusa naye temulya. Baganda bange musooke mwerabirire, temuda ku pressure z'e Uganda. Tisimanyanga mwagala kuddayo nga mwevuga, mwagala kuddayo nga muyina amamotoka ne mulekerera okufa ku bulamu bwammwe. Sooka ofe ku bulamu. Oba mulwadde wejjanja baba bakusaba emitwalo 5 bakusaba miliyoni 10 ng'oziyina ziweeyo. Kitegeera kyoyagala okulya kirye. Oba oyagala kulya mmere y'abaana Uganda mbu simanyanga ya bbeeyi girye. Sooka ofe ku bulamu. Bino manager bagambye genda ku duty owuli oli mulwadde. Tell them I'm sick bro, I'm not going on duty, I'm sick. Finish. Baba kuba fine naye n'ogenda ku mulimu oli mulwadde olw'okuba otidde fine. Okakkana ofiiridde ku mulimu, ofiiridde mu warehouse. Nsuubira by'ebintu bye mujja mulaba nti gundi mwana yabadde agenze fuka n'afiira mu warehouse. Naye aba mulwadde naye olwa pressure gye batussaako. So bameni tokkiriza kussa ku pressure gwe weevuge speed yo wadde oli ku kyewadde ensi gy'oli musiiyo. Oba mulwadde bagambe ndi mulwadde naye nga kitalo nnyo ekya muganda waffe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Enteekateeka ziri nti banne bali mu kubanga banoonya engeri omubiri gwe gyekomezewo wano eno Uganda.
ekiriwo kati kusonda ssente za muganda waffe ono Jonathan eyafudde. Jonathan abadde awangalira mu state eya Abu Dhabi era nga yasangiddwa ng'afudde mu buliri bwe nga yeebase. So obudde buno akasente mikwano gye ne babadde awangaala nabo bagezaako kuba nti bagattagatta akasente balabe nti mayiti ya Jonathan etuuka ku butaka e Uganda. Ebigambo bibeere bitini, temulumya bafamire. Tukimanyi omuntu bw'afa ebigambo biba bingi. Kyova olaba omuyimbi Paul Job Kafere yagaa nti banaye essaawa y'okufa ejja n'ebigambo ate ejja n'ebibuuzo. Naye buli kigambo ky'ofulumya kimanyi obulumi bugenda ku famire, obulumi bugenda ku mukwano gwa Jonathan. Tusooke tubeere bakkakkamu, omugenzi ssente zisondebwe addizibwe Uganda aziikibwe mu famire ye. Naye nga mawulire si ga ssanyu, mawulire ga nnaku nnyo eri famire, eri mikwano gya Jonathan. Abasinga obungi mwebuuza ebibuuzo muga lwaki bannayuganda basinga okufa. Enfejja yakibwatukira naddala abafudde mu kyeyo eyo gye muwangaalira. Aba yeebase n'afa, aba atambula n'agwa. Ebibuuzo ebyo nafunako ku basawo abamu era nga waliwo ensonga ez'okubaddamu nnyingi. So obudde buno tubeere bakkakkamu nga bwe tusonda ssente za Jonathan. Alina kyalina kyonna. Yamba mukwano gwo, yamba muganda wo, yamba nkuba kyeyo munno, yamba mayiti kubanga yafuuse mayiti tasobola kweyogerera. Famire ya Jonathan eyina okumuziika. Mikwano gya Jonathan bayina okumuzzaayo aziikibwe. Mawulire si malungi naye nga kitalo nnyo eri famire ne mikwano gya Jonathan. Wamule bankuba kyeyo munna bawangaalira mu Abu Dhabi ne state endala zonna. Bwe tufiirwako munnayuganda munnaffe mukimanyi okutya kuba kungi ate n'engeri gy'aba afuddemu yeeyongerera ddala okututiisa. Naye nga ffenna tugume tulabe nti omubiri gw'omugenzi gutuuka e Uganda. Tugenda mu maaso eno mu kibiina kya NUP Munange Maziga Meerere omwana muwala Joyce oba Joy naye nga ye Joyce. Omwana muwala ono yakwatibwa era yagamba nti zaali ennaku z'omwezi ebanga 14 lwe yateebwa ku Valentines naye ate ekyewuunyisa bambi bw'atyo yatulugunyizibwa n'akubibwa ebiyisoyiso just lwakuba babasanga banyumya mboozi ku mukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP kubanga naye gye yali awagira. Era nakibukaire ewaffe Ntweto kyankwanza kakati nze nali mbeera Kampala eyo kati nga mbeera Kampala olunaku lwatukola okulonda wamumanyi nti nno toganye ebyobufuzi biki nali ndi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu gulu nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu twali tuli akapaatulo nga kajje tetwamanya kava saa za 11. Mwasibye mutya banyabo ne basebo kanswenti gye muli bulungi ba comrade fo mulimo gwe twasigaza gwe kwata mu video no sharinga ndi lwaki tu sharinga video zino kakono zimulabisa lwaki tu sharinga video zino kakona aswala video zino tibagala zisaturating tibagala zitambule kubanga zibalabisa ekyokubiri ba comrade nti buli bwaba ngo sharinga video era page yo ere ebe ekula ekyo tokyerabira. Eno video njagala kugikolera buli supportinga mu 7 gomuwagizi wa mu 7 njagala kubagamba ebigambo byange bino nti ne bwe naye muntu tugumbula ne buna munkola mutya temugenda kulaba Maziga gaffe nga tuwoloma nga tugaba wowe mu 7 tumalawo we are sorry nga tujja mu maaso nga tu apologize kubanga tulina freedom okulwana freedom yaffe. Ono agenze naye omanya bagenda kumerukawo. Ekyokubiri kyovula nti kati ennaku zino namwe mufiirwa emirambo gyammwe ne mugisiika mu nkukutu ne mugiziika kiro ne mugizikira ku mataala. Lwaki mukimanyi nti Abannayuganda babakoowa nti we bategeera nti namwe temwagala tutegeere nti mwafiiriddwa naye at the end of the day ne tukitegeera kati waliko munene gwe muli mukukusa era muli mukunziika oba mwamutadde mu ntana naye nga twagala kubagamba nti namwe mufa. Museveni olowooza ogenda kubeerawo? Museveni olowooza ogenda kubeerawo? Ono bwabanga yagenza omanya bagenda kumeruka emabega we. Nze ne bwokera ku macha nonzi omanya abasobola kumeruka emabega wange omanya abasobola kumeruka emabega wange.
kuva lwe mwatandika 2018 nga mutugumbula abaana ba Nuupu nga mutugumbula abasapotinga Nuupu naye kati ekibiina kimeruka ku machana kawungezi Nuupu Lumbugu Kakono Museveni agala kugamba nti Nuupu Lumbugu tofunanga ekibiina kya ntiisa bakomolede mu sharing video wojifuna gisharingire muno tulabise Museveni ntoli mutugumbuzi tetuli mu byakukaaba twagala kwongera kutegeeza nti Museveni oli mutugumbuzi Museveni oli mutemu Nuupu kye kibiina kigenda kujja mu buyinza kibiina kya ntiisa ate nkutegeeza nti tugenda kututa kutumala kubanga muna Uganda bonna 99% twagala Bobi Wine bwe tetwagala mugwira nze ndi munyango ndiyo munyango ariko nkani ndiko kusupportinga Bobi Wine ayino kunkulembera ayombeka amalwariro akore enkuuto abantu bafune justice efuga bilive mu Uganda ery'abanyarwanda bisajja mwe muri bitugumbuzi dawo mwana wabende bwe mumuse tetugenda kaba bala tugenda kwongera tugamba nti Museveni olinga amazi Museveni oli mutemu Museveni oli kisiru 100% mwena basupportinga Museveni mwena bakumanyoko mulinga pampa ya Museveni japa mamu batuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo waliwo olutalo olugenda mu maaso naye nagambye nti mu lutalo luno mbu sister wa Shakibu yandikomenkereza mu kkomera olutalo olugenda mu maaso ga Shakibu ne Zali naye muganda wa Shakibu ye yalukumyemu naye olutalo olwo waliwo omuntu gwe lugenda okusibisa ate nze mumanyi muganda wa Shakibu nazze ne mbagamba olutalo luno bwe lunaabalukawo nenda kubeera ku saidi ya Shakibu nenda kubeera ku saidi ya Shakibu kubanga abakyala bagenda ne bawasa abavubuka nga babamanyi kuba Zali yali amanyi Shakibu ayiyansi Shakibu yeeyiya kati ekitagenda kutambula bulungi chances era Zali leka nkubuulire olaba nti oyina ttiimu Zali millions and diehard Zali tasobya kambabulire wano mu Uganda waliwo abantu botasobola kuwangula abaana ba People Power Kadama ne ttiimu Zali abantu abasatu abo ttiimu Zali Kadama ne People Power naye Zali nga wadde temuwangulwa wallahi olutalo lwo break up yo ne Shakibu you're gonna lose nze nabagambye side jendiko ndi ku side ya Shakibu nga sinnamanya nabirala byonna ndi ku side ya Shakibu kubanga Zali yagenda okudetinga Shakibu ng'amumanyi kyokola ng'amumanyi nti omwana yeeyiya you cannot get a person out yagala mbu atandike okweyisanga Kardashian andi Kanye West nedda mukwana ekijja kudawo kwagala okukyusa abantu especially nga you are not adding anything to their table apart from your legs and you want olutalo lwa Zali ne Shakibu nga lubaluseewo ate nga lujja kubaawo lugenda kuba ani olutalo olwo nga lubaluseewo nenda kubeera ku saidi ya Zali Nantale Zali aripostinga ebintu ebivuma Shakibu muganda wa Shakibu yavuddeyo n'akola biposti newabeerawo omuntu amugamba oweebuula Zali n'abavuma nabo meaning waliwo awo olutalo awo lubulamu just nku kati katuve mu mazuukira ga Yesu amazuukira ga Yesu
nga tujja kukola tumanye nti Yesu yatufiiririra era Gavana Esi oli otya Ngasiri y'omu eyavuddeyo ku nsonga y'Abakaluba ndowooza mu balabye engeri babadde beetwalamu n'agamba nti ye abadde ng'alina information okuva dda naye nga yagisirikira kubanga yali talaba nsonga lwaki alumba Abakaluba kubanga by then baali tebayinaako mbwa not until bino bye byazzeemu. emboozi ya Abakaluba eyokwata mukyala we eyasooka n'amugja mu maka amakulu n'ateekamu malaaya omuto n'amala emyezi egyo baali babindeetera dda but I did not talk about him because I didn't have any issues with him nalinga mbiraba bulabi I swear nina nazi audio waliwo n'omukyala omulala gwe yagoba wallahi I didn't because I did not have a personal interest in him nga mulaba bulabi nga ngamba munnange obulamu bw'abantu bwe buto I did not talk about him but I talked about this because it was a running issue. You don't come and you lick people in their wounds ng'ogamba oyo mugamba obusungu is temporary insanity. Mwami Bakaluba omwana oyo yakubibwa, omwana oyo yalumbibwa, omwana oyo yafiirwa, omwana oyo yakaaba, omwana oyo yasula ng'atunula, bamusibira mu nnyumba, bamusiyaga, bamubba, bamusuula, bamuwaayiriza. You don't call that insanity. You don't. You don't. You don't. You don't. Abami munyigiriza nnyo abakyala nti ensonga ezinyiga abakyala mulowooza abakyala mbu tebalina nnyo magezi, abakyala babuubuuka, abakyala banyiga mangu, abakyala balinga baana bato. That is where you get engombo egamba nti abakazi basiru. No, because of people like you cannot be a motivational speaker and I'm assuming that you're a motivational speaker, so okozesa obwongo, you know psychology and all those things. You don't joke in a person's pain. Olokubanga gwembo oyagala abantu bakulabe embo oli wa kitalo mbo yogera ebyamagezi. That was the stupidest statement you could ever make. Uli musajja mukulu. You know? Kati gwabadde oyagala ebigambo byo tukuwulirize ng'oweebuula mirembe mbu temporary insanity niyo munange Haji yayogedde bw'atyo nedda mukwano twabadde tulina okwanukula era ne nkugamba Haji sijja kukuweebuula ne weeweebuula n'onkubira essimu. Fahadi kendezako mukwano Fahadi ke agambye that's not your business. Entalo ziri kuno abaana beebyabya ate yo munange ono Sengasiti entalo ze bw'aba yazitandiiseeko azimaliriza, abeera n'abamuwa information ku ground era agenda okutandikako mwattu ng'ali ready okwenganga. Abo bwe tuli tubirabyeko era ye agamba nti tawanika ate tawangulwa. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wona wooli wona woosinzidde. Kugamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa mu bujjuvu bwako. Bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo ebigenda mu maaso wano ffe tubaawo okubanga tugakuwa nga wegali. Webale kubanga oli naffe, webale kutambula naffe bannange mukulika ekisiibo. Easter yabatutte etya?
yona yona gye mwacelebratingidde mwebale kubanga ate olunaku mwalumazeeko bulungi obulamu bweyongerayo gye byaganye kasi okyali mulamu ebirungi biri mu maaso tweyongera okuba nga twesiga Mukama Katonda byonna byonna tumanye nti bisoboka sigala naffe tuvaawo.